nga tukyali mu COVID-19 experience nga tukyali mu lockdown abantu bavaayo bagenda kufa enjala beesamula enkota so n'olwekyo abakulembeze b'ebitundu bakiguddeko bali mu kubwa n'okuba nti basabulwa abatuuze lwa njala okuba nti ebatta nga baba banja emmere gavumenti gye basuubiza so bino n'ebirala byogenda okufuna ssaawa zino sigadde ndi Ntambi Jimzo nkwaniriza ku mukoto gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli twakigererako nti gavumenti oba President Museveni yavaayo n'okusuubiza bannayuganda emmere nga tuli mu lockdown because bannayuganda abasinga obungi nga bwe twabagamba nti bakolera mmere ya leero ate nga tebakyakola obwavu bungi bweyongedde mu Uganda n'okuba nti embeera ekaluba abantu abamu baeryankuta abamu tebalina kyakulya so n'olwekyo abakulembeze b'ebyalo be bakiguddeko nti abantu batandise okubabanja akawunga President Museveni ke yabasuubiza n'okuba nti bafuna obuyambi twabadde tutambula ne tufunayo abantu abeekalakasa olw'emmere oba olw'enjala okuba nti ebatta mu mayumba gaabwe naye ng'ate abakulembeze b'ebyalo beefudde bannantamegwa beefudde bannantagambako beefudde bannantakwatako so n'olwekyo mu situation bweti abantu b'ekyalo beekumyemu omuliro ne batandika okulumba abakulembeze baabwe nga bakuba omu ku omu twafunye vidiyo ng'abantu mu bitundu by'enjawulo mu Kampala bakuba basentebe by'ebyalo kugata n'abakulembeze abalala ngenda kusaba producer wange akuteekereyo vidiyo zino zirabe nti ng'abantu banyiivu nnyo bakambwe tebasalikako kya mulubaale banyiivu nnyo enjala ebatta kyokka nga tebanabafuna kawunga gavumenti ke yabasuubiza ate abamu bwe baba nti batandise okutuuka mu bitundu byabwe okubagabira emmere abantu abo babasaba ndagamuntu tujjukire nti mu Uganda abantu abamu tebannaba kufuna ndagamuntu ti ndagamuntu ezo bw'ogibuuza olina kuba nti okwata emitwalo 5 okuba nti oprocessing endala ate nga bannayuganda abasinga okufuna emitwalo 5 kiyinza okumutwalira omwezi n'emyezi egiwera because tomanyi ffena nti omuntu asinga okukola e Uganda ng'akola mirimu gyalejalejja afuna omutwalo olunaku that means nti okusonda emitwalo 5 kizibu nnyo zifuna because ku sente ezo kwabalirako ekyokulya ekyokunywa kugata n'okusavingako akasente ka rent so instead of okusavinga akasente ako fondaga muntu babikozesamu ebigendererwa byabwe ebirala so n'olwekyo abantu bali mu kufiira mu mayumba njala naye ate baganya okufa batandise okwekalakasa bannabyabufuzi abakulembeze bakobeddwa producer wange nkusaba ateekayo video abantu bagirabe ate nga gwe blood wange subscribinga ku channel eno likinga commentinga tufune opinion yo ate weekomire wano osigale nga gwe omu ku bakyasinza okuba nti bamanya ebitambula mu ggwanga bampita Ntambi Jimzo. You can follow me on TikTok Jimzo16 producer so kompe videos ezo abantu bazirabe then tunakowa mu episode endala. Kila mwana yonga nje ayagala kulia. Jana yebate muse. Enjala tanise okutaba. Amare batisanga kumere. Rajja fanga tuchakola aba. Jala. Yabye de mere ba musiba. Kale ya pabandi kituwadde oli kituwa abagitwala yingira ebintu tumana jetta bwana amade mnakaba Njala wewe ukufanya kufa soko je gukata tuziza kufa soko gile vile kupishwa likati ana terero basikira agenda terera omwe echo
bwe bityo bye biri Emityana. Omuvubuka abadde avuga akagaali n'agw'ekigwo nga kiteebereza enjala. Njala, njala. Metuulira buulizi nti omubaka wa Kobaani agitutte Kampala.